bali kubako mwe bali kuberanga mugobera ensonga zonna kugeraganya kukyagenda mu maaso oyinza okulanga wamu matanominatinze ngatanominatinze kuwulira mazima ngatanominatinze because engo yagwambumyu engo yekyagulanyi engo yagwambumyu kati toyagala tukyagenda maaso nokugerageza wambuzizza ku bantu abaze independent bako bakandida abaze independent ngate wali ufuna gabbera Ssegirinya negana tukyagenda maaso nokukola ki nokugeragazaganya nabo tunatukira okulunda 2021 oyinza okulanga Ssegirinya nsigazaamu wa NRM yekka kisoboka bulungi nnyo nolwekyo n'ekino ekya muganda waffe tukyagenda maaso nokugeraganya ne presidential candidate gwe baleese eyazze kubanga nduuza olaba Dr. Karukiza Besigye yagamba nti nkivuddemu nkirese naye mu kukivaamu n'akireka walaba ng'eriisa era gy'alitunuza wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era yali ayogera walaba ng'eriisa alitunuza nnyo emagere ng'erinnyo eriiso alitunuza nnyo emagere kitegeeza nti tulinda ekigambo kya Dr. Besigye era naye tumanyi nti budde bwonna ajja kubeera nga akyogera nti Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe tuliko nga waliwo akaluka Agi agambye tukimanyi nti wagenda kubawo akalulu ka Besigye agambye muganda wange era alina kyakonyeeko nti ffe tulina pulaani eyokka munnange nedda ffe tulina pulaani from up to Z kati gobo ina B muyimanga muyina B ate fa tuyitawo ne ku B tuyitawo netugenda ku plan paka ku Z plan A plan B C paka Z tetuzimalayo nga NUP lolekyo ekyo muganange naye ayina okukimanya naye nga kiri kyombuziza okugeraganya ku kyagenda mu maaso okulaba nga tubeera ne presidential candidate omu ng'ojje ko bali abantu babalamu emisabeni bagenda aleeta afuutiike baloti nga anoonya abuzeebuza abantu ne munnaye ku baloti ne bwegifuutiika otya munnange omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ku baloti tabula ensi yonna emanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mwa Museveni ayagala baloti ena agitekeko abantu atisinga 10 mu Kyagulanyi Robert Ssentamu abule nkugambye ne bonsi bakatambala ku maaso nonga nti kati yino gitiikinge Kyagulanyi aliwa olwokuba nti Kyagulanyi aliko amaanyi ga Katonda mwe bali kubako mwe bali kuberanga buli wembanga Katonda onkyazanga osooka nombuuza kati kifo ki batuyinza okuba tuli wano nga yagenze kuba umani MP obanga yagenze ku bwedi prefect ku ssomero lye obanga yagenze ku bwedi boy mu ssomero lye kati ye buli budde aba kifo kirala kati oyo ye kujo nga tingasose ne mubuuzo kyali ku MP oba kyali kifo kirala ne tuyinza okuba twogera wano ng'ekifo kyennyini kyo MP nga yakivuddeko abantu bagamba obanga yaweebwa kaadi yaffe eya Lord Mayor uza walaba n'agisuulawo ate najja n'ayagala ataakomewo eno naye n'ayagala ataddeyo n'ayagala dde buli kifo kyonna akyensimbyeko kati tumuyita tiimu byonna buli kifo akyensimbyeko